akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumwerokaminge. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde asinkanye bakansala okuva mu bitundu by'e Wakiso yasinziddeawo n'ategeeza ng'eyali akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba era ng'ono y'amyuka pulezidenti mu kibiina kino ekya NUP mu Buganda bw'alina okulekulira ekifo ky'obwa komisona ng'atuukiriza ebyo bye baayogeddeko mu lukiiko. Kibo nakkiriza nti bannange kituufu neenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 15,000. Ono yategeeza nti ajja kukkiriza bulyake na bukenuzi mu kibiina kinene kya NUP era ng'alumiriza Mathias Mpuuga Nsamba okwetaba mu bikolwa ebyo. Nti ffenna tulina okwekkakkanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi ali ku komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupya. Olwaleero bw'ekitibwa Mathias Mpuuga Nsamba bw'abadde ku leediyo ya Kyabassa Fama wano mu Buganda ategeeza nti bino byonna bimwogerewako bikikinike era bulimba bwennyini. Obuyinza bwa pulezidenti tubuwa ekitiibwa. Pulezidenti wange muwa ekitiibwa era simuyinaako mpalana y'abuntu era nyina obuvunaanyizibwa nga depute we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti Pulezidenti ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi 3 buva mu mmundu mu muzindawo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringa nga bwogi obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe tubikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo pulezidenti tujjamu ekitiibwa yatumuwa ekitiibwa naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi kubanga kati pulezidenti wa kibiina bw'anaafuka pulezidenti w'eggwanga ensonga ne ziva ekkalamojja ne zituuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli nga buli egwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwe nti eno ndagidde. Osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga ky'ekintu ekikulu so si buyinza buli mu ntebe. Ate era pulezidenti alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno ngijulizza gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. N'obwo buyinza weebuli. Ekyoba weebuuza nti bw'amulimu okukozesa ndowooza alina obudde obukozesa. Ono agamba nti n'ensimbi ezoogerwako obukadde 5 tazirabangako era tazikwatangako n'olwekyo mpaawo alina bujulizi bukakasa kino. Eteekawo emitendera ekisooka basaala kunnyonnyola bazifuna bati sente zo wazifuna. Sente nzirinze tonazifuna nzirinze era kkooti eno mbadde enize first installment tonafuna oyagala kumperekera kunkuweeko nawe oli mperekereko sente tonazifuna. So ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako. Maybe ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko ekisooka bw'obeera lob kiki ekirala ky'osobola okukola nti onyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda nti ogenda n'ojja eri wakati lwa mu mmwanyizo omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba giweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga tebaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja. Obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Y'ensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba sipiika ba prime minister ba vice president akasiima akaabwe ka lubeerera bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika w'ekitiibwa sekandi oluvannyuma lwa myaka 5 bakuwa emmotoka akapyata bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka bakuwa abakozi bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunnyula nakujja mu nsi. Bw'obeera prime minister kye kimu naye nga beebuuza nti leader of opposition waakiri
a one off payment negaana obulyaza amaanyi bwa kika kyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister. Honorable Mpuuga, enjawulo yo wakati gwe ne zaakeeruwa zaake bagamuwa ssente tebagenda kuwa enjawulo eruwaliza kondobo zaake. Kyekugambye nti singa abasaasanya ebiwandiiko baali benkanya bandibadde buli kimu bakijjayo. Ono ategeezezza nti ajja kukkirizayo okuweebulwa n'abantu abalala wabula okuweebula abakulembeze mu Buganda okuli Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro n'abalala si wa kukikkiriza. Obubaka bwa Buganda si kibiina kya byabufuzi. Katikkiro wa Buganda si Secretary General wa kibiina wa President General wa kibiina. Obubaka bwa Buganda tebulina kibiina kya byabufuzi kibuvuganya nakyo. Katikkiro mumuleka akole emirimu gya nnyinimu. Era ne mbasomesa nti ebyobufuzi by'Obwakabaka bisukka ebyobufuzi by'ekibiina kyonna n'ebiruubirwa by'Obwakabaka bigazi nnyo okusinga byonna bimuluubirira. Abaluubirira ogenda mu paalamenti, abaluubirira okufuuka bakansala, Obwakabaka busukkako awo. Kubanga oyagala kaadi ya Nuupu ey'obwakansala n'okwata akazinda ovume Katikkiro bakulabe nti oyogera nnyo. Katikkiro wa Buganda asobola okukola ensobi. Oli mu lukiiko lwani olwo oluwabula Katikkiro? Osobola okuba nga olina n'embavu ezigamba nti gwe bakuwadde nayogedde ku muzindaalo. Omuzinda oba tomanyi gyakugwogereramu guleke, kololeramu oguggyeko. Era njala okutegeeza abakulembeze yonna gye muli n'abazadde naye ddala abakulembeze oba toyina ntengeneze zigamba ku bantu b'okulembera nti eyo nsobi, obukulembeze buba bwakutuuba, buba bwakugwira bugwizi. Yentandikwa bwe bwali weetooloddwa indiscipline ekugombola gy'oyagala obwa kansala oba ku site gy'oyagala obwa kansala oba obwa mmeeya oba otwalayo ki, ekyo situbikkaanyaako. N'enkola ezimu Medi ekyo kyogeddeko nti tuzze tukaayana kino na kiri kituufu, nange ebbanga limaze nga ndilopo badde bampalampa naye nga ekibiina kyange kyenkivunaana nga kinafu okuvaayo. Naye nga waliwo n'abakulembeze era ku kitebe ky'ekibiina abeegatta ku abo banima empindi ku mabega era ng'obawulira nti akasajja mukalabye mukalengedde egindi mulabe kambadde ekkooti nga kagenda okukola oversight. Ezo oversight alabika ali mu kukola trial run. Kasajja kakolagana ne Muhoozi. Oli wa Muhoozi. Ono agamba nti waliwo bamusalako ebigambo eri omukulembeze w'ekibiina kino ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula amusabe bino byonna bitwale nti bya bulimba batule ku ntebe bateese ensonga. Buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti Mpuuga ono ndowooza Medi wadde obiwulira obisoma wano. Mpuuga ono buli bw'atunula atunulanga yeetunuzanga pulezidenti ayagala pulezidenti. Omulaba bw'ayambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga pulezidenti. Era abatambuza ebyo ne bankubirayo n'ebipande ebitambula Mpuuga for president. Obiraba. Ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola. Kati ekyo ngende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola okukikola. Eyo si ensonga enkulu. Ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu. Tetusobola kugamba nti Kyagulanyi yimirira, Mpuuga yimirira, Lukwago yimirira, Sseggona yimirira. Nedda. Yetutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga tulina atukulembera. Ekyo si kyasobola kukkiriza kibeerewo. Ekyokugamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne asojja munne, ekyo kyetugaana. Tulina okutegeera nti Medi banno we basalawo nti Medi tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'Amasuuliita. Ono agamba nti ekyokulekula ekifo kya Commissioner aboogere be basaaga mu busaazi kubanga paalamenti erambikiddwa mu ngeri gy'asobola okulekulira ekifo kino. Engeri gye tugoberera amateeka ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina. Ekyokusaalirwa takirina. Emitendera Commissioner gy'aviiramu gya njawulo ku bifo ebirala. Commissioner abamuwulize era agoberera amateeka era embeera emujja mu paalamenti erambikiddwa mu mateeka agatufuga mu paalamenti. Ate era bw'omala okufuuka Commissioner oba ofuuse Commissioner alabirira ababaka bonna so sabava ebuddo. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mu mutwe gwe President Kyagulanyi. Yakiwandiikira yakikolako ku Zaake n'awandiika ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno agenda kuwandiika era Zaake yawandiika bbaluwa
emulonda tawandiikanga emugjayo. Kati agenda kuwandiika eya Mpuuga emugjayo. Kati anti nambise Medi. Nambise abatuuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka gafuga Parliament ekyo tebakiwa mukulembeze wa kibiina kyenna. N'olwekyo talina bwakigendamu era ndowooza abamuwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera era bajja mugamba kiwandiika amagezi anti kiera kijja tufaananya nga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndoza tusobola. Ono agamba nti Ssabbiiti ajja ku lunaku olwa bbalaza wakuyita olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwongera okukkaatiriza ku nsonga eno. Thank you.